Kaakati abawala abamu temuggwa kwagala bya bwereere, mwagala nnyo eby'obwereere, ssente mwagala za bwereere, mbu nsanze omusajja alina ssente ze y'aba mpasa. My friend, waliwo akaseera w'olina okuzimbira omusajja obe n'omukono mu ssente z'omusajja. Kaakati akatambi kolabaako, omuwala ono waliwo omuvubuka abadde amukwana, omuvubuka ng'ayambala bulungi ne yeekuba ekizigo kye nateekako engatto ye oba pushini ze, omuvubuka n'atandika okuvimba mu ttawuni. Kaakati omuwala ng'agamba naye omuvubuka ono kiki ng'ali simaati nnyo. Omuvubuka ng'amugamba nze nninamu ekisooka neesuza, nze sipangisa. Omuwala ng'agamba ddala kituufu Gayi alabika alinamu ku ssente, nga kyali buli kaseera abeera fresh, abeera shata. Kati mwana muwala n'alowooza nti akubye ejja akapooti, agudde ku mugagga w'oku kitundu ng'alowooza omuvubuka gy'abeera boyi wange be bali bato bapulandikidi maama. Naye buli wabadde agamba omuvubuka ono okumutwalako ewuwe gy'asula, nga Gayi yeebuzaabuza amugamba nkyalimuko bize naye tujja funa ne tusisinkana tofaayo. Ng'omuvubuka bw'aba ayagala okulaba omuwala ono, ayagala ndowooza kumutwala mu buloogi eyo gye baba babeera, omuwala ng'agaana. Nga muli yeebuuza lwaki Gayi ono tayagala kuntwala wuwe kyokka ng'ayinamu ku ssente. Omuwala ky'akoze kwe kutandika okulinnya omuvubuka ono amanda, n'agenda n'abuuliriza ku banneiba n'abagamba guni ne guni mumumanyi nti ye abeera ludda wa, mbadde njagala kugendako wuwe. Nga bamugamba bw'okkirira bw'oti n'okkirira n'osanga omuti gw'omuyembe bw'oti, ako akayumba akaagwako ekitundu waabeera. Nga bagamba kale nga mwana muwala akkirira wansi Gayi gy'abeera. Agenze okutuukayo ng'omukulu mashoni ye amadinisa temuli, emabega yagwamu ekitundu yagwa. Naye bannange ebyembi bisekerwa, naye abaana bubuwala mwagadde ssente ez'obwereere ne mukatagga. Kawuboyi ye gy'ali takimanyi nti omuwala yatuuse dda ewuwe gy'asula. Omuwala yamunoonyerezaako amanye ekyali ono gy'asula, avimbavimba bw'atyo atayagala mutwalako wuwe. Kiki? Kumbe musajja wattu bamuyita pulandi mwavu. Ono bamuyita pulandi mwavu. Seba asula, tolaba nti asula mu nnyumba ya ttaka, naye seba asula mu wayiti. Bamuyita pulandi mwavu, asula mu wayiti, amasuka ga wayiti, bedi kava ya wayiti. Ono pulandi mwavu muzibu, naye baaba kye bamukoze. Kankutuuse kakatambi kano okerabireko vidiyo yiiyo gimpeleka like. Abula bakazi bannange twegendereze. Mbasesaaki bulijjo nnina Gayi ankwana, Gayi nga ndaga bulungi, naye laba Katonda wampadde ekisa. Ne munoonyerezaako ngenze okumanya nga gano ge maka ge. Gano ge maka ge, naye takimanyi nako nti nazzeeko n'ewuwe. Bakyala wano nga nnyingidde mashoni, mukitegeera. Ekinsanyuddeyo kimu nti waliyo ekifaananyi ky'omukulembeze. Gano ge maka ga anko. Bakyala nze katengwa ekigu. Mashoni ngirambudde paka kusembayo. Eno gye ntuukidde bwe buliri bwaffe. Naye nga Gayi bulijjo ndaga eswaga lyalina Mukama Katonda mukwano. Gano ge maka ga anko genzudde. Bakyala bannange tukole. Mashoni yayiikako n'oludda mwe kye muba mumanya buno bwe buliri bwa anko. Naye nze bannaye katenfe. Naye takimanyi nako nti n'endagiriro nagifunye. Mpozi kye ndabyeyo ekyamaanyi ekiriyo waliyo sola. Waliyo sola n'ekifaananyi kya pulezidenti waffe gwe mumanyi obulungi, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Katenfe gano ge maka ga anko. Bulijjo neesunga kyokka Gayi nga mpakka ssente, naye bannaye bimpeddeko bakyala. Kaakati abantu nga bano bapulandi mwavu, abavubuka bano ku byalo bangi bayitirivu tebabula. Ebiseera ebisinga nze kambabuuliremu k'abaana b'obuwala, kituufu tewali muntu atayagala good life.
buli muntu ayagala obulamu obulungi naye nga ggwe omwana ow'obuwala obulamu obulungi bw'oyagala obw'omusajja obukoleredde obulinamuko omukono omanye ekintu ekisinga okunyuma ku nsi ya Katonda kuno nga kuba n'omusajja nga ssente zo zirinamu omukono nga naawe ozirimu. Nkimanyi waliwo abasajja abeesirwaza, tewali musajja atuukiridde, ekyo nkimanyi. Abasajja abeesirwaza bangi era bayitirivu, naye ssente z'omusajja ozirinamu omukono, ozirinamu omukono. Gomanyi ssente ezinyuma nga ggwe omukazi muzikoze n'ebbaawo nga mwaliko abaavu. Kati nze kambabuulire, yinza omukazi gwe mbadde naye nga ndi mwavu, bwe tufuna ssente ne tugaggawala, ye mukazi gwe manjagala obulamu bwange bwonna, kubanga aba agumidde ebintu bingi nnyo mu bulamu bwange. Tuba tulinako ne pointi we tutuuka n'ogamba nti mwana kituufu kiri nti tetulinaamu naye ne tubeerawo n'aguma. Oyo ye mukazi. Naye museba bwala b'ennaku zino mwagala ssebo osanga omusajja nga yeevuga, yazimba, alina omulimu akola ssente empitirivu. Omusajja oyo tagenda kweguya kubanga tolina toffaali mu bulamu bwe. Tasobola kera ku makya n'akweguya era tasobola kera ku makya n'akusiima. Kankuwa ekyokulabirako, abakazi bangi abazimbye abasajja, omusajja n'atuuka ekiseera n'amwefuulira. Nkimanyi gye bali. Naye omwami oyo bw'atuula we ebbali agamba naye mukubuulire, singa si mukazi ono, singa siri bwendi, nga naye mu mutima gw'akimanyi nti kyonna kyonna kyali ne kyafunye kyonna mukazi ono. Kati buno bwonna obuwala bw'ajja afuna aba tasobola kubwagala nga bwe yali ayagala mukazi we oli eyamuzimba. Okitegeera? Naye ng'era abasajja bangi abalina bakyala baabwe nga batandika nabo. Kati ono omwana muwala ayagala byanfuna. Omusajja lwaki omwagalako byanfuna? Eno ennyumba gy'olabanga embi musobola okukola ne muzimbawo ennyumba endala. Ekisookera ddala omuvubuka ettaka alirina. Ekyokubiri, okuzimba kati ng'eno mu byalo si kya bbeeyi nnyo kiri awo. Musobola okuzimba ennyumba n'ozimba omusajja ne muba n'amaka ku kyalo kuno nga gammwe. Okuddawo okumusekerera, okuddawo okugira, kubanga wasobola okuyita ebbanga lya myaka egi nga kano akayumba tekakyaliwo. Kati tomusekerera mbu omusajja mansioni gy'asulamu simanya biki. Weewe tebamukonkona yeesuza. Ennimiro azirina, buli kimu osobola okukola ki? Osobola n'okulima ku byokulya, kafene, kakedo, bikajjo n'olya, kasooli n'oyokya. Tosekerera muvubuka atandika bulamu. Omuntu batandika okumusekerera ng'ali mu myaka 4. Singa abadde musajja mukulu nga wa myaka 4 ogamba kati ono obudde yali akola ki? Naye ono akyali muvubuka. Bw'abanga boyfriend wo ng'akwagala, guma omukwate, mukole, mutuuke gwe bw'oyagala atuuke, ng'omuyambyeko ng'oli mabegawo. Kankubuulire kino, abasajja mu nsi muno tukola era ssente tuzinoonya, naye ssente zitubuze nga ffe abavubuka, olwansonga tetuba na bakazi batugayidinga mu ngeri gye tuba tuyinza kuplaningiramu ssente zaffe. Osobola okubeerawo ng'ofuna ssente naye nga tolina ky'osobola kuzipulaningira. Naye bw'oba n'omukazi ewaka asobola okugamba nti owange kati tulina okutereeza akayumba kano, tulina okukaddaabiriza, eno ennyumba etuswaza. Omukazi n'akuteekako ku pressure n'osobola okuzimba ennyumba endala. Kati gwe nnyabo tosekerera muvubuka ono olw'okuba nti asula bubi. Okitegeera? Osobola okumuyambako ne mwezimba. Abawala mwagala nnyo just byanfuna, naye tewali kintu kisinga kunyuma kweyagalira mu ssente z'olinamu omukono. Ziwooma. Naye okulya ssente nga togirina mu mukono, omusajja batakweguya. Nze nkubuulira, bino oyinza okubiraba ng'ebyokusaaga, naye muganda wange bya ddala. Kitegera ekintu ekyo. So bwekityo bwe kiri ku sayidi eyo. Si Michael Uganda YouTube channel kwoli. Mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu. Mwebale kusubscribinga saako n'okuba nti ate mucommentinga n'okusharinga. Mbaagala nnyo Mukama Katonda bankuumira, bankuba ebintu bye butagambika mbere bulungi. Mweraba.